Sajja Muganda. Oli musajja musoga. Baganda Showoman TV, show information muwomya. Abantu babulire ku channel yaffe ya Showoman TV basubscribing ba liking. Tugobota subscribing no goma nyiji oliko kubanga yene yaffe eri ennyini nakabala. Kati blood gamba akulira nyina atakuliranye bonna nabali ewala. Mwekumire kweno kubanga ffe kwe tubeera. Level. Mmwe lese wana endongo y'abaana abambala empale za pink n'esata. Abayimbi abo kuba. Kuba ketonye kagwake, baby I love you. Kusobolo chidinga ne mironi jonna. Nzenja kuchigamba, nechabwe nkusanga. Nze baby njagala gwe, senteka mundoza. Baby nyamba. You wanna name Acidic Vokoz? Baby, darling kale boy. Uzo mutima guzigulira, okwano teke mweno love jimina. Oja kulaba combination, city de baline we bachawa. Ngani nawe, eja kubera holiday. Ngoli muchifuba change. Nzenga wenkugambye kaninde munange yadde manyisigwa nidi naye kaninde obulungi bw'obuli kuwanguza wadi mpaka zinezo bwa misi ngani no ni baby ndi munda mo hati so you driving me insane nsobolo chidinga ne mironde jonna nja kuchigamba necha wenkusanganze Gwe baby njagala gwe weka ziteka mundoza mukwano yamba nyakuterera nzenga kuwangudi n'umutima gwango gumpadde niboligenda wajja kwekuuma munange nze pake gulunga lyegudde obulungi bw'obuli kuwanguza wadi amumpaka zinezo bwa misi nga nino ni baby ndi munda mu hati so you're driving me insane baby nkubulidde muno mu mutima yegwe ngole mukwana balala kambete gule kuba ketonye kagwake baby I love you sobolo chidinga ne mirundi jonna nze kulina ko crush Acidic Vokoz ali kucheda musamba akasirisa safa mwe family simba bana baina malobozi nga bwayimba Yesu obo mulinda Abakulu I surrender baby never wajajembera umutima tewachuka wanjagaira zinga wenali awatali conditioni kati ku feeling deep in me yegwe pulani A pulani B my number one priority kwagala nyo munange baby nze kulemerako kuba kulaba mu future mazima kupenda nnyo bakubana kulaba mu future nze nakuzino kutimba nnyo kuba nakulaba mu future baby nkutimba nnyo lwakubana kulaba mu future awulira wano oba wakulira kuyoga tiskini ngenyirira munange nze ne mukusuka bwena kulaba nti nali sichikiriza banange baby akuswagale waina nga tokufesinga naye nga sisobola kugumikiriza nafuna peni nekiwandiika kapapula ugambe kulinako crush timba kusita siyo wantika ku Facebook yawo Timba ko sita si nteka ku sita sawo timba kati ku feeling deep in me yegwe pulani A pulani B my number one priority wagala nyo munange yes indeed nze kulemerako baby kubana kulaba mu future mukwana mazima kupenda nnyo olwakubana kulaba mu future nze nakuzino kutimba nnyo kubana kulaba mu future baby kulemerako olwakubana kulaba mu future na ubona fufuna mukwano nembata nagenda era kati sina kinu nyamnange akuluro I surrender baby ugwenewe wajajembera mumutima tewachuka nze yanjagalirayo nga wenali awatali conditioni baby kati nku feeling deep in me munda yegwe pulani A pulani B ella my number one priority wagala nyo munange
baby nze mulemerako lwakuba namulaba mu future radio simba mazima njipenda nnyo bambi kuba nagiraba mu future mazima radio simba Cheda musambu akasirise satu Bingo Good Friday Acidic Vokoz ayisizaako olubulu w'ekigero oli musajja muganda oli musajja musoga baganda bagati oyisizaako olubulu w'ekigero oyisizaamu olubulu w'ekigero gati kampitewo mbuuze ku basajja basimba n'abakazi basimba n'abawuliza basimba babuuzeeko mugamba mutya mwenna abatuwuliza Simba FM mbagala nnyo mwenna mwebale tuwuliriza mwebale kubeera mutuwagira abawagira Acidic Vokoz the little boy I love you so much basoga bannange mbende busoko babuuzeeko mu lulimi olusoga mukoba mutya bannange mwena mbendeni basoga bannange mwebale kubayinga mutuwagira abedinda mwena busoga yino okutwaliza awalala yenve namutumba busemba tena mwenye love you eyo talent gy'olina ye yajjawo biri bye baali bagamba nti mubeera wano kitegeera abantu babuulirewo nedda sijja kwogerawo beri be talent gy'olina eyo ye yagenda ejjawo kye baali bagamba nti mulinda wano abantu kibagambe sijja kyogerawo Simba kwe tulina Acidic Vokoz aganye obawulira nenze mulaze sign nendoza aganye buganyi bawulira wera Acidic Vokoz sanso kulabako wano nchemanyi nabawuliriza nabo gwedda bakulinza okuwulira that critical talent y'amaloboza gwe nengeri gyoyimba omuntu nakuwuliriza nga talina nsonga lwaki tafuna tulo bwaba ino omuntu oyo gwayagala nga talina nsonga lwaki tamwagala. Talk about your music nga Acidic Vokoz ino generally gyoyimba bagiyita batya? Bagita also bagita R&B and soul music. Soul music obotegeeza ki? Enyimba ziryobo banja kugamba ngeziryo emyoyo mbera neto inayo luyimba lwa Yesu katolulu omyoyo luluwa sajja musiramu nera tujja fu kale lwa Allah luluwa je luliru jaluli mu studio nga lwa Allah yes yogerera wano nga Qur'ani baddeyo nali gikwasiza ninga ati bana Acidic Vokoz agenda funa oluyimba lwa matali ojadulira nga lwa matali kajja kubera simatali ninga luyimba omuntu awulira Acidic Vokoz yani mukyale bwe mubeere waka nga mama ne taata batudde bayita abaana mwana kyali awo bakuyitana ajja kumpita mutwahiru kakaire yangu awa baga kakaire yangu wa leta amazzi mutwahiru mudawa nalumuka na ugumuka noyitawo ndiraba mutwahiru kakaire jangu wa noyitawo nojango du mama nize no Samutwairu kakaire Acidic Vokoz as in AKA Acidic Vokoz kakaire yes ndongo gisanzo otya kuba kati manyi toli mukadde nnyo mu music ojja kuonga nze badde si following oli awo hold mu music nyizo kuba professional I have to 3 years 2 to 3 years very young endongo girabo otya ya Uganda ndongo tambula mpala bibera mu bingi. Do you see yourself lucky or not lucky? Automatically I'm lucky. You're lucky. Yes, I'm lucky. How do you defend that statement? Oyinza kumatiza otyo omuntu nti you're lucky. Music it means zinali jinjo limba lwakwina ko crashna ne ruba ne rujja ne rukuba Uganda yonna. Bashitegera do you know what it means? That's being lucky. That's being lucky. Abazadde yo bamanyi okwira ne bagamba omwana kati ali kunyonyo, omwana kati ali ku radio, omwana kati ali babiwulire eyo. Ne bagamba ki? Ne bagamba alhamdulillah manyi bwenagende weeru nakubira ko tata. Temusibira ko dalo. Yangala kavuli mukatamunye. Kati mama nagamba mwana wange alira ke jali linda kuwasibye tusibe tuli mu kisibira ngata zinyesha. Mbu yasibye bayimbi temusiiba simanyi lwaki ne mukama wammwe nayo bajjajjaabo tebasiiba gwe omuzukulu n'atyambo wasiiba jjajjaawo yagamba munaana awo awulira enjala ng'omutwe gumutta ng'essujja limuyiikira musajja muleka oyogambye bulungi jjajjaawo well kubaga kati njagala kumanya Acidic Vokoz ng'omuntu music ono wa Uganda gw'oli mu kuyimba eno style gy'okuba abantu bangi bazze bagikuba music yo okuwuliriza music yo ayo nga bugambye aliyo emyoyo ayogera n'abantu mulaavu omanyi for music tumuyita atuyambako mu kwana tetwogera bingi bwe mbanjagala kwana nteekawo ka future Acidic Vokoz oba kulinako crash message wajogera mweri kati gwe eno style eno lwaki tewalonda waraga oba reggae ba nolonda weno anti kati nalaba nange gye nali nsobola munnange Allah eje yayisa okusasira kwe nagamba situjayitirawo waneeno era munnange nange bakera ku macho genda okuyimba bwenti ku muzindalo bwegamba njagala okuyimba ngenda okugenda ku muzindalo ekyo kinali nsobola okufulumya nyina imamu gwe nawulira ng'agamba nti okuyimba kuno kwoyimba tekukkirizibwa mu busiraamu wamuwulirako
omanyi katika osobola muddamu ki singa yali agamba nze simuina kutabu kyagira kiyinza okubeera nga kituufu okitegeera naye kati ffe tuli selective ku bibi bye tukola kati nze wennaaba bwemba obangeze ku kibi ekyo nyinza okuba n'ekibi kyenkola nga gwe tokikola kati okati nga kukyawa abaana b'abandi n'obamenya emitima because of that kyenkola naye nga naawe waliwo ekibi ekirala kyokola just ka tuli selective oli agamba nkola kibi kiri nga alina kyakola ye kyawulira nga ali comfortable with that naye byonna bye tukola si birungi bwe woolina ekintu kyokola nga si kirungi ddayo wenni imaamu yagamba nti ebyo bye muyimba tebiriyo era musaana kudda wa Allah engeri gy'ozinga oli musajja muisiramu alaba abayagaba buli kimu olaba bagamba bw'ofuna ekibi ogamba alhamdulillah bw'ofuna ekirungi era ogamba alhamdulillah bw'ofuna ekibi ogamba alhamdulillah Allah bw'atyo bwageze kati nze ojja kunga ani eyantonda ye Allah ani avunanyizibwa ku kuyimbako ye Allah kati ate imaamu ono imaamu mutuufu let's know Allah yasinga okutegeera teri amusinga tutegeera tuline Acidic Vokoz genda kujjawo ensimbi zino katono nnyo zijje tupremiaringa akayimba wala isirisefu enagaya yegasibye emitaafu mbalaba bagala kutukola bikyamu mu mutima gumpe kifo ekisooka uzempe kifo ekisooka njagala just nga zigususa ne mu bizibu ebiganga umutima gumpe kifo ekisooka mbambi pe kifo ekisooka njagala just nga zigususa ne mu bizibu ebiganga singa president ninawe mwita yeah nalisabye ku security ne bankuma baby oba singa ndi mukwano gwa kabaka baby namba kutaka mukwano nekuzimira olubiri mekukumira obwo bulungi bwonze siri sefu wala isiri sefu enagaya yegasibye emitaafu balaba bagala kutukola bikyamu umutima gumpe kifo ekisooka uzempe kifo ekisooka njagala just nga zigususa ne mu bizibu ebiganga umutima gumpe kifo ekisooka mbambi pe kifo ekisooka njagala just nga zigususa ne mu bizibu ebiganga Chana musava kasirisa safa mwe frodo simba tulina chikabiri zoka na Acidic kubera nga tuva wano wabula nga tetunavaawo omuntu awulira Acidic Vokoz eyo muweeye ensonga lwaki yali badde awagira gwe Acidic Vokoz kyaite birungi binyine ensonga baziraba tetuziraba zitubuulire bwempa ensonga lwaki omuntu yali yagadde Acidic Vokoz nga bamutimba wali akeerako ajayingire munange mujje mupagire sijja kulaba sijja kugamba nti ensonga yene just mbasaba busabe bannange mujje mwogere nga Acidic Vokoz onda bamutimba mbagala nnyo just no sijja kubeeragirako ne bwe ndiba nga ntuusewa kuba gye nava wabi nnyo okutuuka naye baŋŋambayo tewali walungi nga mulya kimu naye nanga mwali nga mulya kimu okobye nnyo bwoba oyagala okusobola okuyita ku namba ya manager Oscar atoli swaba tandabikira kusiiba wasiibye erinnya swaba okimanyi gwe swaba aba atuukiridde kuba tukira okuyita swaba gwoki bwe batukira okuyita swaba kiba kirala zekubuulira ye swaba nenga mugamba mutya mwenaba abali ku TikTok tuli live weda tuli live munange tuli siyeyogedde Oscar tuli kumpewo zaffe enganzi is a radio simba wamu neshuwamu radio simba abatulaba neyo gye mulina otegeera kati feno sifa abategeere nnyo ategeera bwe mubalage soko mubalage wali ategeera yoyo then kati fe abali eno saidi eno waliyo Oscar baswaba bashwama nsegawa bategeera bulungi omuyimbi fe tumulina Acidic Vokoz akayimba ke mukagale nnyo bakeeta siri safe kalungi nze bwe nakawulire ne ngamba wano waliwo ekiddako wano kati gwe atannakawulira kumanya oba waliwo ekiddako either nga gwolina ebizibu ebingi ebitakusobozesa kumanya luyimba lulungi oba nga tonasasula landiroodi wo ng'obizibu bikutawaanya oba nga baakakukyawa ebyalaavu wagenda obikoowa oba nga mwami Museveni ye yakunyiiza waliwo ekirala so ke kakayimba bakayita siri safe
nange gwe mulaba wano mbyogera naye amazima siri safe. Oyagala kufuna Acidic Vokoz Selector Lizoni aliwa ajja kujja tofa ne Lizoni omuntu anonya Acidic amufuna ati osobola oyita kwene namba n'omufuna oba oyise ku social media handles zange osobola okumufuna oba toyiseeyo osobola okuba kwene namba n'omufuna osobola okufuna 0752872340 eri 07 ni namba gisome mu Luganda bannange 0752 87 nyaziro jide mugumu 0752 87 ana oyimba kukufiirwa lumbe mbaga kwanjula kasiki abalongo wala impechi soka awo ebikolo jonna tososola naye guli ogusose buluwa gwensose ogenda gujja kyomanyi gwa busose yagadde jonna ngiteekewo ndabo bajonoji sijja genda tojja genda naye awasigadde okuba pate yonna tugenda basi kale abo bakubusemba gatukuviira mbagala nnyo mwena abali ku TikTok mwena batulaba live abakola challenges zanga love you so much you guys abawuliza radio Simba thank you so much abawagizi bafa bali eyo Edoboozi and Lyrical Boy Nation mbagala nnyo mwena mwe bali kumpagira mwena abapagira outside obwana mbulabo ku TikTok nga bwemo olera mu nyimba zo nengani mbagala nnyo mwena management ya Mama Baba Entertainment I love you so much Bempita na Oscar thank you so much Oscar wali wano sister Fake I love you so much awokomyotegera osikoyo njagwe bazane management ya Simba thank you so much mwami mandefu oyo gulabye wano musajja oyo waganira mbasi ne boyogera ne papa ne monange tuse wananyaniza ne ngamba wow okirabye twongera okusiiba siramu tusiibe Sugarman TV, show information muwomya. Sugarman TV, tova ku Sugarman TV, subscribinga, likinga, kola buli kimu ku Sugarman TV tovako. Sugarman TV. Nalongaliwa. Jagugu kwa rampola nalongo.